Omukolo gw'ekkanisa ya St.Peter Kisaasi okuweza emyaka 43 bukyangitandikibwa ogutandise na kusaba okulembeddwamu yali omulabizi w'obulabizi bw'emitiya n'eyawummula Bishop Emeritus Bukenya. Abantu ab'enjawulo be beetabe mu kusaba kuno okubadde n'omubaka w'e Kawempe North Haji Latif Sebagala. Omubaka Sebagala olukwasiddwa akazinda yakwesezza olukujjukujju n'atandika okusaba akalulu kyamudde abakristaayo. Tetusobola mukolo guno okuteekamu byabufuzi nabagamba nti Latif Sebagala Sengenda akyaliwo nnyo. Ebyo tujja byogera nga tugenda kulaale naye wano mu nnyumba ya Mukama tetuyinza byogera bassebo ne bajjabo ensonyiwe muteeka n'ekifaana bweki. Oluvannyuma asabye abazadde okufaayo ennyo kuwa abaana baabwe obudde naddala mu biseera bino eby'oluwummula okwogerako nabo okubataasa akabi akali mu buseegu obufumbekedde ensi ensangi zino. Era abazadde obulwadde obusinga okututawaanya babuyita TB tubbize, naye abaana banaabe nange temubataddeemu mpisa za ddiini, mpisa za buwangwa bwaffe. Ojja kusanga abaana nga bakola emize egy'enjawulo bate mubadde bakadde kutuula nabo kubabuulirira. Ono era awadde akadde kamu n'emitwalo 2 ku nteekateeka y'ebyenkulaakulana etongozeddwa. Obusiimi 12 bwe neetisse. Bukenya asiimye abakristaayo olw'obuvumu bwe batadde mu nkulaakulana y'ekkanisa eno n'abayimbira n'akayimba okubasiima. Abasabye n'okwongera okusona ensimbi okumaliriza myuziyamu y'e Namugongo nga kati ebanja obuwumbi 2. Uganda Matters Museum. Mwakola bulungi. Leero muli mugenda mu maaso. Y'omulabirizi yawummula w'emikono Elia Paul Luzinda akyalidde abakristaayo abakungaanira mu maka g'omukristaayo omu buli Sande okusinza olw'obutaba na kkanisa n'emu ensambya. Luzinda asookedde mu kulambula ekifo awagenda okuzimbibwa ekkanisa nga bakugiyita Nsambya Church of Uganda nga egenda okusookera eddala ensambya. Omusumba w'obusumba bw'e Katwetu Frederick Lubega agambye nti mu nsambya mulimu ekkanisa emu ng'eno eri mu maka g'omutuuze nga nayo Bishop atuuseyo neyebaza abakristaayo baayo olw'okwewaayo ne basaba obutagwa mu maanyi. Ayinza byonna n'omwana n'omwoyo omutukuvu omusagu n'omusaba gubeere ku bantu bo bano, gubeere ne mu byabwe, gubeere naffe ffenna ng'ekkanisa yonna gy'ebona n'enteekateeka eno eriwo ey'okugaziya ebigo mubeemu omukisa gwo. Oluvannyuma omulabirizi ayolekedde obusumba bw'e Katwetu jassizzaako abaana 52 emikono. Omukubiriza w'obusumba bw'e Katwe Stanley Kiganda agambye nti abakristaayo baanya ensambya nga tebalina bye basabira nga ensonga lwaki basazeewo okuteeka ekkanisa mu kitundu ekyo era nga beetaaga obukadde 3. Era nga kati essaawa ya leero tunoonya obukadde 3 tubeere nga tusobola okuttaka ate era nga bulemu ebizimbe tutandikirawo. Sharif Sebunya ne Phoebe Nabagereka bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.